Jam yatanzadde okwata ku luguudo olwa Ginger Road nga twolekera wa Cricket Oval today kigwa leero badiya yakole ntya simanyi naye mbankola kubanga simanyi katikati kaina mbitibwa ebingi mbadde ndi awo katikati ne kangwako ne ngamba bannange fenna tusimbe erugogo okuyingira mitwalo egi ebiri badiya bange abalungi program oluyimba lw'omunnange tuyingiddewo mugamba mutya bannange bannange twolekera weekend naye omwana Spice Diana olunaku lwaleero kyagenda tukola kigenda kuba kika okimanyi kinno n'omusana tegukyayaka bino bibadde muwoza mbwe akasana kase mu ngoye simanya kampise mpaka mu nsawo mukwano ku luno akakuba mulabye tuli mu budde bwa kimpowooza tali kwekwasa kano kayase teri oshagera ennaku zino tuli mu kadde ka kimpowooze katukubiriza okukola kansubira kyebiri wakitadde dda wano twolekera wa Spice Diana nenga munange ogamba otya kasubira oli bulungi nnyo olunaku lw'olwaleero nyongera okujjukiza nti munnange gwayagala akayimba konna koyagala akakuteeka mu mood tuli mu ssaawa za lunch okitegeera ogenda bugezi waleere ku Facebook pages zaffe ezabukedde n'oteekamu akayimba konna koyagala ffe nga munnaye tukubira Spice Diana tugende lugogo okitegeera nalungi wakuno fibi 971 kyenjagala bajjukiza badziya nayimbye ate tonyigaano ate kakati ensinga ekyuka ku sipiidi ensi kweddukirira munnange essaawa yonna simanyi my God laba gwe kiri wa Spice Diana if you don't know kudono omwana yakoze stage badiya ng'oli eyo yagala kulaba ku stage yebefaayo Spice Diana yakikoze yolekera bwolekezi olunaku lw'olwaleero erugogo omwana Spice laba gwe stage tulinga bali mu za America ate nga America ku luno eno yaleetebwa yateerebwa lugogo my dear be there knowing that Spice is going to make a record banange yate n'oluzungu ate nakyo nga nkikoze record kavuddewa ekyafaayo you know nabagwe siteje wali ogirabyeko Spice Diana yatetegekedde dda buli kimu kiri mulaala amalowoozi yagakiri yalinze ebizindaala ebitaala byonna ebimuleeta yabikoze kati gwe mwana mulenzi ne mwana muwala ali eyo nsako n'omukyala n'omukadde weetegekete sulambuli eri obugoye obwalagirwa okitegeera obwaba abantu abatadiba nawe obanga wadziba mukwano wetuninga bulungi nnyo oje mu style Spice Diana kuba muziki anti batusadde tugenda mu weekend you know omukyala wuyo yebeketegekedde dda mwe simanyi kiki kye muliko okuyingira emitwalo ebiri jokka n'abagala emmeeza yakakadde zitandikira mu kaka emmeeza zaweddewo wakati n'emmeeza zaweddewo kakati ate gwe era woba wakutuuka wa Spice Diana keerako mukwano mu bitsiibwa ebingi keerako otherwise tetwagala otukabirire mbw ate kinaki program oluyimba lw'omunnange tuba tugenza mu maaso ya sakeni wonkoze otya oba mpumule mu buwummuzi kampumulemu kati nikale nkomewo yes temweraliikirira nkomawo tovaawo program oluyimba lwo abo bawulidde be baana ba Gombestown and Boarding Primary School MTN Momo esaze emiwendo gy'okuweereza ssente. Gino emiwendo egy'okuweereza Momo gye gikyasinze okuba wansi. Kati ku MTN Momo osobola okuweereza ssente ku muwendo gwe gumu ogwa wansi mu ggwanga lyonna ku mikutu gyonna ne mu nsi endala. Nyiga star emu mukaaga ttaano sitemu hash oba kozesa MTN Momo app oweereze ssente ku muwendo gwe gumu ogwa wansi okwetooloola ensi yonna. Weereza ssente ne MTN Momo era okola bingi ne sente zo enkola n'obukwakulizo bigobere. Buli lwa Sunday sawa 2 ez'ekiro tukutuusaako okusala empaka za Miss ne Miss Abukedde. You take my breath away. Oh no. Kale munyumisa mwebale naye sibyetaaga. Abawe kutuleza wabazadde. Era nga programu ekulagiddwa ku Sunday eddamu okulagibwa ku Lwomukaaga wiiki eddako okuva essaawa 11 okutuuka 12 ez'olweggulo. eno ya Miss Abukedde season 2 wano ku Bukedde TV1 TV y'omuntu wa bulijjo.